Emotooka gye basiikiriza. It belongs to you. Let's go to the car. So please allow us show you. And you gotta be strong. Oh gosh, oh gosh. So my baby. So good. Carry slowly, slowly, slowly. Be strong. You deserve it. You've worked hard for it. And yeah, it has also come from your sweat. Emotooka yiyo nina. I hope you'll be able to see it. Ajingire Motoka ye. Jangu nina. Alina okuyingira. Tunamufuna abiyimire ku motoka atunuleni. Ayimire ku motoka atunuleni. Eggulira ayingireyo. Ali. Asooka ayimirira omulabe. Nina, how do you feel? I know you're short of words, but you can say something. Makona. Yeah. Tokolete gunde. I know it's been a whole rough year, 2020, 2021. Personally, you know, we've interacted with some movie engineer. This is just, you know, like a 1%. I didn't get to know even about this. This called me short. This is Derek Kangamba together quarter him. But I didn't know that you people would be there for me. Thank you so much. Nino badde oyine motoka oba badde na motoka. I lost my car when we broke up with my ex, of course. I think I shared it with you. Yes. It's heartbreaking as an artist to Kanga Toina means of transport, of course. But it was my own decisions that led me there. And every day I kept on believing that I would have my own as a woman and work for real. A few people that trusted me with my words, Ngamwe, my boss, I kept on pushing and believing. Gongzina. Congrats so much. Darling. Love you. Okay. Tugenda kukwata show abadde ne pretty nanimba tugenda ku meeting abantu simanyi balina show UK nezeze njala ebadde nnuma nibagambe bya mu nesedi wanjagala kusooka kulya mmere kinzize nesanga wano my boss muyita Douglas wanga gwamumanyi muyita my boss nengamba mubala kati kitegedde waliwo ekibaddewo naye mwebali. Can she go to the car? Yeah, let her. You can. Guma Yes, pepe. yeah. Otutwayo ekiro bane bannamawulire mwebale. Emotooka nga sinagituulamu yange na buli mukyala yenna ata giving up wadde nga omuyaga gukutomedde si kyangu kukimekinga nga ggwe nammwe bannamawulire wadde sijja bbawa ku lifiti abankuba bamanyi abambeererawo nja bbawa ku lifiti naye emmotoka yange n'abawagizi bange mwenna abanzikiriza amabampaniridde bambi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Jesus Christ. Kongs, darling. Kuchiliwa monde demoluko. No, Nina. Dero, kale. You too. What's that? Our black market, man. Sisobola bivaako. Nze ndi mukazi mukozi era nkyakola. Abeeyuke muninde. Era Dero mubanja show yange. Oba yannimbye. Tebirimu. Oh my God. Ebigambo bimbuze. Mumanyi naye mwebali mikwano gyange abayimbi bannange benkoze nabo. Brainways, Oxgenius, Mesh. I came in studio crying, man. You remember that day? It was a whole mess. But thank you so much. Mutandise omwaka. Mumpadde amaanyi agasinga. Black Market, thank you for being so humilious and understanding and fighting this battle ne mubeera
nga ffenna tutuuka ku nzikiriziganya. Thank you so much. I'm so proud of you. Oh my God. Media, mwenna mwebale. Neyanziza. Now, babuze gundi weri ku what? Serena Hotel weri, then ujje mu parking wana tuli ogenda mfula. My boss, kale, jangu tujivuge fake. Karo. I feel so good, I feel blessed, I feel so motivated. You just all made my day, my year, actually, not only day, my year. I feel like... Did you see this coming? I worked for it, but I didn't see this success coming. I know I'm so hardworking, I cannot deny that. Nayo kubana abantu abakuzimba ekintu ekisinga obukulu kyendamu kyeneeraliza Katonda. Nina motoka ki gy'osinga okwagala? My dream car is a G65 Mercedes. Naye batukuddewo ebibyo. Oluyimba olupya bannaye baluyita kikole. Eno opportunity kangikozese luyiseewo bannamawulire manyi mumisinze nnyo. I've been missing out all your interviews. I have a very brand new song called Chikole. Barita yaluwandika babuyita Dr. Brain. Producer babuyita Big Debbie. Era nga ne video yafulumya Cyber on the camera. Thank you Black Market for working with me on this one. Ebyo bibadde munyo obuvuyo bibadde munyo siza buddamu. Osubiranya kuwadde motoka ne bagikuwa naye oba ova mu management eyo ne babitwala osuubira singa mukyankalamu ne management emotoka yo tebagizeeyo. My boss abagambe zino ntuyozo, it's also your sweat. It's my sweat, so it cannot be taken away from me. Bingi bibadde bitambula nga bagamba Nina Rose kati atambulira ku Uber. Kibadde kikuyisa kyaggwe ng'omuyimbi. Ebyo bigambo bya mesejja biwabudde. Ebyo bigambo bya mesejja biwabudde mu bulamu sibulwangako ntambula. Wakoma vuga ddi emmotoka eyiyo? Couple of months, emyezi gyo giyiseewo. Sijjukira but emyezi giyiseewo. But sigamba nti mbadde mbulwa emmotoka ginnya, mbadde nyina emmotoka gyetambulira. Wali ovuzeeko emmotoka ekika kino Makex? Yeah. Singa eno yennyini naye nali nvuga ku kyoli before this one. Abantu abasinga bagenda kwebuuza bagambe Nina Rose ku luno bamuwadde n'emmotoka. Abasinga basembayo okulaba ng'ovuga eri emmotoka endala gye bayitanga Cooper. Emmotoka yalaga Mini Cooper. Saagala kuddamu ebyo ebintu nkolera muganda wange guno omwaka mupya. Ya kansa Range Rover weeri. Ya mukwano gwange bamuyita Farouk abeera South Africa. I'm very, very close ne mutabani we. We have a really good relationship. Yeah. waliwo ka video akasatulatinga nga bakubatiza Nina Rose walokoka erya ddala. Okubatiza si kwe kulokoka. Baptism. Yeah. I was baptized by Bishop Arnold Monge. Yeah. And I posted it myself. Abantu basinga beebuuza Nina Rose kati asabirawa? Mu nju yange tubadde na mu COVID. Omuntu Katonda oba inotambula naye buli wamu. Katonda ali ku mutima. Tali mu makanisa, tali mu ngoye zoyambala, tali mu ndabika gy'oli. Ali ku mutima. Kwegukuleetera okuba ng'olabika. Katonda ali ku mutima gwa buli omu. Tebakulemba. Abantu beebuuza waddeyo mu Black Market. Sivangayo twafuna obutakkaanya mwenna mwabulaba. Twali tetweretaaga era ku kiwanvuya nnyo ne tutuula ng'abantu era abaakolaganako ne tugonjoola ensonga zaffe. YouTube channel yaddawo. Ejja kukomawo.
Nina Bishop Arnold Muwonge y'omu ku bali ku management yo oba just kati mukwano gwo? Taata wange omwoyo bambi mukwano gwange nnyo ayambye abantu bangi sinze nzekka. I think mulabe nga reaching out to so many artists. Musajja alina mutima munene nnyo. Bubaka ki bwo abawala abali eyo abeegomba okuba nga Nina Rose? Teweegomba kubanga nze situukiridde wabula kola nnyo kusobola okwetuusa ku kyoyagala. Yeah. Leero tuli wano tulina omuyimbi Nina Rose. Nina Rose bamuwadde emmotoka brand new. Jangu omukyala Nina Rose wano bamuwadde emmotoka brand new. Nina Rose, how are you mukwana? I'm okay, how are you? I'm good. Congratulations. Thank you. Owulira otya okuba nti nno bakuwadde emmotoka empya? Ndi musanyufu. Obadde olina emmotoka? Si nsonga. Nti nfunye emmotoka endala empya. Of all ebizibu by'oyiseemu n'okukyusiza management, abakoze ebikyamu n'abakoze ebirungi, kiki ky'osinga okwenyumiriza management empya gy'olina? Katonda mwesigwa, funye abantu abagala okunteeka ku ddaala eddala. Kintu kye neebaliza Katonda si kye kimala gajja mu bulamu. Yeah. Twalabyeko ng'ofulumizza ku nnyimba empya era abantu ne baba basanyufu gy'oli nti musically you're doing good and fine. Naye waliwo ebibuuzo nga womanyi nti tulaba black market, tulaba ate ne management empya. Ewatuufu ogwawo.